The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi y'ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo nnyo mu kuwummulamu okwo negatiddwako my co-host Omumbeja Luwedelian ate n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero omukulu Kalema Ronald. Tugenda kutunuulira relevance oba importance ya electoral reforms ezaleeteddwa omukulu Minister wa Justice omukulu Chairman Mao. Era nga tugenda kubanga tusooka tutunuulirako NUP etambula etya kubanga omukulu gwe tuli naye mu studios ava mu kibiina kya NUP ate nga ali mu ba MP2B Bosojjo constituency. So tugenda kubanga tutunuulira
NUP eteeseteese etya abo batubi okubanga ate taking up positions baleme kubanga ate baleeta abantu abatamanyiiko about leadership but because bebalika akaliro ate batuweereze mu parliament basobole okubanga ate batukolera representation etali meaningful. Naye nga sinna diving into the discussion of the day, njagala okubanga njagaliza amazaalibwa amalungi eri executive director wa Alternative Digital, tukwagaliza a very happy birthday era tusaba Omukama Katonda akwongere obulamu akwongere amagezi okubanga ate oyongera okuzimba Digital esobola okubanga ate eyongera okukyusa obulamu bw'abantu naddala mu mindset. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi from the Digital team to you Mr. Eddie. We wish you a very happy birthday. May you blow 1,000 more candles. Njagala kubanga ate nyaniriza Omumbejja asobola kubanga atula musaako awo n'omugenyi waffe agenda kubanga ate naye atwegatako. Okay, amachama lungi munange abakedde naffe olunaku olwaleero olunaku lwa kusatu so tugenda kubanga ate twongera okutanya ku nsonga nga Mumbejja bwazirambuludde saagala akazindalo nkesigalize nze Mumbejja Luwedde Lilian kati omukisa guno ate kangutwali okwaniriza Mwami Kalema eyamaze Dr. Gatako mu studios asokala muse kubatulaba then ate discussion yaffe ebenga etandikirawo tusanze okulabako olunaku olwaleero. Neza Mumbejja okusokera ddala njagala okulamusa ku bannayuganda abeekumidde ku Digital TV namusene ku abo abayise mu kusoomozebwa wakati mu wiiki tusaba abafiiriddwako abantu baabwe Omukama abagumi n'okusingira ddala ffe mu NUP ennaku eziyise twabadde twakerera mu kiyongobero oluvannyuma lw'okufiirwako Deputy President waffe owa Western Region omukyalo oyo Jole Mugisha badde mpagi Luwaga naddala mu kutambuza emirimu gya NUP mu Uganda yonna naye ate n'okusingira ddala mu Western Region. So tusaba Katonda agumye abafamire ye mikwano gye n'okusingira ddala agumye President waffe Robert Kyagulanyi olw'okuviibwako omuntu abadde mpagi ey'amaanyi wakati mu kutambuza emirimu gya NUP. So Mukama watu weyageze ne tusaba nti Katonda ajja kituyisaamu. Okay, kibinyo kibiddala era nga tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze. Abaisilamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sina byenyongerezaako awo. Kireka blessinga bwe. Obadde yakongerezaako. Mbadde waliwo ekyokwongerezaako obanga kyabisiramu benga nkinoonya mangu nkifixingewo. Oteekako oteesa amiina. Amiina. Obuyisiraamu Qur'an yagaana okugattako nawankubadde okutoolako. Tujja kuyiga mpola mpola buli lunaku lubaako ebyokuyiga. Bwe kiri. Tutangazeemu enkambi kiki ekigenda mu maaso enkambi ya NUP? Mu NUP twetegekera kulonda kwa 2026 n'omulimu munene nnyo gwe tulina okubuusa bannayuganda kubanga n'okusingira ddala mu bitundu by'ebyalo eyo gavumenti webange badde mu buyinza ebbanga ddene waliwo engeri gyekwatamu obwongo bw'abantu nti n'ekintu kyolowooza nti kikyamu abantu ne balowooza nti webitowe biri kyobulaba oba otambuddeko wano mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo abantu batuse kuleverooza nti okulya enguzi eyo ye Uganda balaba itizoke kitundutundu kyafuuka kitundu ku Uganda. So kati nga ffe NUP tulina omulimu omunene okubuusa bannayuganda nti Uganda empya enguzi si kintu kirungi era bakiveeko. Biseera bingi mpulira Mwami Museveni ng'akirwanako mulekerawo okulya enguzi n'ayomba ne basibo servant n'ayomba n'abasirikale. Naye ate abantu bwe bavaayo bagaa kati tuzze ku kkubo okulwanyisa nguzi ate n'olaba nga babakubye n'agaa nti lwaki temwampise. Kaakati tulina omulimu munene nnyo okulabula bannayuganda nti obutabeerayo ddagala amalwaliro ekyo kibi. Kubanga omuntu asituka n'agenda emulago n'agaa naye ate ngenzeemu n'akasente akanaasasula omusawo. Kati olabira ddala nga ebyo byonna biva kuba nti gavumenti ebeeruddewo abantu abamu balowooza nti n'ebibi kitundu ku ggwanga lyabwe ekitali kituufu.
So ffe nga mu NUP tulina omulimu ogenda nga tulabula abantu abo nti okusanga eddagala mu ddwaliro ddembe eryo ate kiteekeddwa okuba bwe kityo. Okulya enguzi kibi, n'abakozi ba gavumenti nabo nga bwe tubatwalidde be bamuko bwe tulina okugamba nti oba bakuwadde omulimu enjogerega nti bakuwadde kulya baba tebakuwadde ate kutandika kulya mu makubo makyamu wabula baba bakuwadde otuse services ezi ku bantu n'omulimu gw'osabye gukole mu butuufu bwagwo. Nakuwa obwami abakuwadde kulya babaga mu makubo amatuufu kuba buli mulimu gw'ofuna faida obaga nti ogenda funa ssente bweziti akasiimo ko kaba kateekeddwa bulungi naye ate si kudira muntu gw'olina okuyamba ate noga nti sooka ompeyo bweziti. So ebintu ebityo gwe gwebawadde omulimu olina okuba nga obyesonyiwa obiviirako ddala. Abamu nno bakikola olumu butamanyi olumu baba bamanyi naye nga bakikola deliberately kwagala kwegaggawaza nakukola disservice ku ggwanga lyaffe. Olwo bali be twasindikayo okubeera amaloboozi oba okubeera amaloboozi gaffe bo tubatunuulire mu ngeri ki? Be twasindika mu palamenti oba ku bifo byonna? Mu bifo byonna because bwe nakiteeka ku palamenti olwo banene bakansala ate bo tunabanenya ddi but mu bifo byonna eby'obukulembeze. Kati mu Mbejja bagamba nti abakulembeze ebiseera ebisinga bafaananira ddala abantu mwe bava. Gwe nali ndowooza naye si kituufu. Ababalonda. Omuntu aba yalonda omuntu oyo. Okimanyi nti bwe bakyogera nga bwe batyo ng'oyinza olowooza kituufu naye si kituufu. Kaakati Uganda eno mugiraba. Abantu abasobola ogikulaakulanya n'entambula gyetambulamu kisinzirira ddala ku bantu abagibeeramu bwe bafaanana. Nti tetugenda kuleeta abakulembeze kuva Europe mu America tubateeke wano mu Uganda. Balina kuba bannayuganda. Bava mu Uganda n'amateeka gakyogera ddala nti okwesimbawo oteekwa okuba nga oli citizen oli munnayuganda. N'etteeka erimu liga nti mu kitundu mwe bwesimbye olina oba nga obaddemu akaseera. Meaning oyize empisa zaamu. So si otegedde n'ebirimu abantu naye nini nga n'empisa zaabwe ozitegedde nga nabo bakutegedde. So abakulembeze baffe ba MP ba councillors bava mu ffe kubanga omuntu aba avuga boda ye wali n'amala n'afuuka kansala. Aba alina akasomero ke wali eri oba akakiriniki ke n'amala n'afuuka omubaka wa palamenti. So bava mu ffe. So ndowooza nti wansi we tunaatereera bannayuganda bamanya nti okulya enguzi kibi omuntu alina okufuna services alina okufuna abakulembeze waggulu bajja kutereeza naye eno wansi we tunaamanyanga nti akuwa obwami akuwa kulya kati nze mba kimanyibwe ntyo nga siri mu kifo kyonna wemmala ne bampa ekifo era kiri kye nali manyi tekikyuka ngamba nzize kulya kyova olaba omubaka omu omugenzi Mukama Katonda amuwuze emirembe Katolo Wama yagamba nti amumpe nange ndiemu. So ekyo yakyogera tannakola ki tebannamuwa era ne bamuwa n'alya because kyeyasaba era nabo ne bakikkiriza. Kakati ne wankobadde nga yakyogera mu lwatu naye kakati abamu tebakyogera mu lwatu agamba mumpe ngenda kubakolera mumpe ngenda naye nga munda muye mu mutima akimanyi just agenda nzize kulya. Kyova olaba abasirikale nga babawandiika babayingiza poliisi n'ebitongole by'amagye olaba omuntu nga afiirawo n'ogaa nti bambi alabika ajja kuweereza ggwanga lye naye nga ekigendererwa kye tasobola kukyogera naye mu mutima aba akimanyi nti nemmala nkwata ku mmundu eyo nemmala nyambala ekyambalo ekyo. Wali abantu ababeera genuine wano mu kutandika nga ne mu kujoininga katugeze nga ababaka ba parliament nga bali genuine ng'era bagenze kola meaningful representation naye batuuka eriyo system etambuza emirimu gyeyo so every time you want to go against the system ekukuba kituufu ekyo kyogera Farida nti system bwerwawo gwe ne woova eri n'amazima go sometimes woba teweetengeredde nnyo system eno ekuzingako ekuwamba naawe noba nga tolina kyoyinza kukola. Abamu banafuwa waliwo abagumira ku nsonga si bangi naye nga weebali. Katugeze example y'omubaka wa parliament Twakagaba yayagala okubeera omwerufu n'akwata miliyoni zaana n'agamba naye baatuwadde ssente era nze zange zizino n'omanyi nga system bwe yamukuba system naaga gwe tetumanyi wazijje ne banne mu kibiina bwe baamukuba ne banne teri yavaayo okufuguma n'agamba banaye mutuufu kyayogere ssente twazifunye naffe buli omu yasirika n'asigala ne miliyoni zaana system buli weerwawo ekyamazima ekituufu ensonga lwaki kati nga ffe NUP twagala okukyusa ku
bukulembeze bwa General Museveni abe otekewo omukulembeze omulala nti ekyennyanja kivunda kiva ku mutwe ebiseera ebisinga so ekyennyanja bwe kiba nga kyavunza omutwe eno wansi ne bwokola otya ne bwembeja nga tukyusemu wano tukiteeke wano tukyuse sayidi kiba kyayonoonese kubanga omutwe guba gwakoze eki gwayonoonese kati omukulembeze bw'alwawo General Museveni yalekerawo okuba General Museveni ye nga ye kati ye system nti gwe ne bw'oveeri ng'oli mulungi nnyo azironga oli mu system ya General Museveni ekumira enguzi bajja gikuwa ogende nti nkomezaawo ne ssente bakugende nti tetumanyi gye wazijje ate bakukwata nakukwata bagende nti kakati ssente zino z'oleese wetala kunoonyerezewako tutwale gye wazijje naye yazikuwadde akwegaane so ababaka bangi kati ezo ssente zoyogerako baazifuna naye ng'onoonya ne woziddizaayo n'abali ku lundi olw'obula gavumenti n'abamu baazifuna era naye kuba nkyemanyi twakagabo yazifunira tebasobola kubanga abazigaba baatwala ne bagamba nti kati tuwe twaho ono yalimu embavu wateekwa kubanga waliwo abasinga obungi nga baafuna naye ng'onoonya woziddizaayo ng'ogenda kufuuka nga twaha so system obanga yononese noga kusirike era abamu bangi basirika naye kye kyonna kiva ku system kubanga nkyamu system eba nkyamu kizibu nnyo gw'okumira n'ogamba nti nze nga nze individual kantereeze kizibu nnyo kyobala tulwana nnyo tukyuse system yonna eya General Museveni nga tutandikira ku ye kati awo wendeetera ekibuuzo nti oyagala kubeera member wa parliament mu system ya Museveni si mu system ya Museveni Farida tonzizaayo mu 20 yali 2021 wetwakyaliza omubaka yali tannafuuka mubaka obudde obwo omukyala woman MP wa Kampala Shamim Malende n'atugamba ye talibeera mubaka mu system ya Museveni kakati n'agamba era bwe bamulonda nga Kyagulanyi talayidde tajja kulayira unfortunately yalayira ate era bwe tumunoonya okumubuuza ebigambo bye yatwekweka kakati naawe ogenda kuyitamu wano era nga Kyagulanyi tayiseemu nga kiripu yo tugirina Farida nze situlankaawo ne neegomba mbeera omubaka era sirwana kuba mubaka mu system ya General Museveni nti Kyagulanyi ye ne baba tafuuse nze nwana kola ki kuba mubaka mu system ya General Museveni kubanga buli mubaka wa parliament yenna ayitamu aba agenda ku implementinga manifesto y'omukulembeze w'eggwanga bwe kiri okitegeera so okwagala kwange kwonna njagala mbeera omubaka naye nga ne president Kyagulanyi akoze eki supposing oyitamu nga president Kyagulanyi taifuuse president w'eggwanga what will happen naye kati Farida nsobola okugamba ku ekyo bwe nti si buli muntu ayitamu nga president we tayiseemu oba tugeze Kyagulanyi atayiseemu nti ate agenda va ku mulamwa osigala ng'okola ki ng'olwanirira abantu bo ng'oyogera bye ebikyamu ebikola kye bigenda mu maaso n'alyagadde sigamba nti sobola kgenda naye si kyenwana kibe naye nga n'alyagadde bwe manfuuka mubaka ne pulezidenti wange abe ng'akoze eki ne pulezidenti abe emirimu giba gigenda kwanguwa for example bwe tuba nga tulina manifesto emu nga manifesto gyenzikiririzaamu n'omukulembeze w'eggwanga aliko gyakkiririzaamu omuntu wansi gwenkiikirira nze aba agenda kufunamu nnyo kubanga tewabaawo okola ki kusika muguwa ebintu bingi byonna tuba tubikkiriziganyako manifesto mba njikkiriziganyako mba nga nzikiriza nti luno oluguudo lulina okukolebwa ne president kyabakkiriza wemba nzikiriza nti mu ddwaliro wabeereyo eddagala n'omukulembeze wange kyabakkiriza okitegeera wemba nzikiriza nti enguzi embi n'oli naye akulira system kyabakola ki kyabakkiriza system emirimu giba gigenda kutwanguyira naye bw'ofuuka omubaka mu gavumenti y'omuntu nga si wa kibiina kyo tugeze mu gavumenti ya General Museveni okkiriza nti enguzi eveewo yakkiriza nti abali b'enguzi babeerewo zironga zitebafulumya eggwanga zironga balide era akyogera lunye nti bannange enguzi mbi naye abagiryamu bakwata empola kubanga bajja kukola ki bajja kudduka ne batwale ssente zaffe kakati ekyo ate nze nzikiriza nti tekirina kubaawo naye abali b'enguzi nzikiriza tebalina kubaawo yakkiriza nti babeerewo naye azironga ssente tebazifulumiza so ekyo tekiwe manfuuse mbaka tekinzigyako kusigala nga nti enguzi mbi era nsigala nkyogerako nti enguzi ki mbi nga tonatandika kugirya
sisubira kutandika nga tonnakola na system sisubira kutandika era nze omu kubakkiriza nti enguzimbi ne baba bakulonza abantu nga bakutadde mu kifo omusala gw'omubaka wa palamenti gumanyiddwa na kikyalina okufuna genda ng'oli mu mativu n'ekyo Farida mu bulamu buno obanga toli mu mativu n'ekyo ky'oyina tosobola mu mativu paka bwe kiri olina okubeerako ga nti kino kye nyina okufuna era kye kinsaanidde woba oyagala ekisingako genda kuleveddako woba olanga oyagala ofuna kingi nnyo obe ng'owa okola donation nga bwe tulaba omukyala Anita Amongo weesimbe ku bukulembeze bw'eggwanga kubanga yo ne bajeti ye weeri nti alina biliyoni bweziti za kugaba bugabi donation so kati gombaka wa parliament kye kikugabisa biliyoni ng'okimanyi bulungi nti mu mateeka tewaliwo sente ezo gavumenti egenda zikuwera nti genda okole donation mu budget okusalawo nga baba temulimu nti omubaka wa parliament ajja kugenda agaba akawumbi so nga ate president yakola ki akiyina provision weeri takagabangako naye provision weeri asobola okugenda n'asanga nti tulina obwetaavu mu ddwaliro noba tulina obwetaavu mu kibiina ky'abakyala wano sente weeziri ezimuweebwa okukola ki okugaba kati gwoba oli mubaka wa palamenti ku level eyo n'olyango naawe oyagala ogabenga omukulembeze w'eggwanga bwe yaligabye ebisaanyizo byebimu vuganya wali ku ntebe ennene abantu bakuwe naawe osigale ng'okola ki ng'ogaba so totandika kuwamba kati eno obbe eno osobole okugaba nedda tekikirizibwa ekyo no kitutwalira ddala ku leadership school ya NUP etambudde etya oba etambula etya leadership school ya NUP nina omukisa ndi omu ku ba student abagisomeramu era etambula bulungi waliwo enkyukakyuka nnene okusinziira abantu bye bali bakkirizaamu nakati engeri gye babanguddwamu nafuna omukisa nti nabeererawo ddala okuva ku dde wano ng'etandika era ng'osobola ofuna ebirowoozo by'abantu kweno topic n'oli omuntu engeri gyakirabamu nakati kwegawulabira ddala nga waliwo okusomesebwa kw'amaanyi nnyo abantu bategedde obukulembeze kyeki era singa bannonze kiki kye nnyina okukola nzijja kukola ki nzijja buzzukulu wange ne famire yange oba abantu nzijja kuweereza abantu so waliwo enkyukakyuka nnene omutindo gw'abantu kati abagenda okuba nga bavuganya mu byobufuzi naddala nga bayiseeko mu NUP school kwagenda beerawo enjawulo nnene tunajjukira nti waliwo obunafu mu bakansala be twalonda mu kisanja ekiwedde 2021 bambi abamu baali tebamanyi kyakukola so kyovola abamu balwana abamu bakola ki abamu n'olya nti bagenze ekyankwanzi abamu bagenze eggaluga abamu basinkanye omukulu wa muto wa Museveni Salim Sale so ebyo byonna abamu baabikola lwa mululu abamu baabikola lwakuba nti tewaliwo okusomesebwa kola ki kumala n'okutegeera ideology ya party so wetwogera kati nti abantu bangi basomeseddwa bategedde ideology ya party bategedde NUP kyekina kikyekkiririzaamu so kutewakyaliwo okuddamu kwekwasa okwo nti nze bannange nze banonda bulonzi nga banonda naye ideology ya party nali sigimanyi kati okusomesebwa kubaddewo omuntu ategedde kiki NUP kyekkiririzaamu era NUP ekkiririzaamu ki a lot of people say NUP teyina ideology boogera bwogezi so what is your ideology as NUP? NUP ffe nga ffe omuzungu alina ekigambo kyagamba nti social democrats nti tukkiriza nti Friday olina okubeera n'eddembe lyo gwenga gwe tukkiriza nti olina okubeera n'eddembe lyo tukkiriza nti omuntu mu byenfuna abeere ng'aweebwa omukisa okukola so sikwata state entities zonna n'ogaa nti kati zino zimanagingibwa abantu abatono tukkiriza nti buli muntu yalibadde nga yenyigira mu kulaakulanya eggwanga lye tukkiriza nti omusolo buli omu yalibadde ng'akola ki alina ennyingi awe ennyingi alina entono aweebwa omukisa okukola ki okula alyoka akole ki awe omusolo okutuuka kwerirewo so sikwata musolo n'ogubinika omuntu omutono ate bali abanene for example wano Farida tukimanyi bulungi nti amakampuni mangi gano gasonyiibwa omusolo n'abeerawo myaka 10 naye nga kampuni eyingiza billions and billions naye ate ggwe ne ku airtime gw'ogula ow'olukumi nga gavumenti erinako nnusu 3 gambe naku zino banaye kusindika sente kujjayo sente basale sente mpitirivu naye ng'omuntu asonyiibwa omusolo buwumbi na buwumbi kyokka ate n'amala okukola amagoba nagakwata n'agafulumya eggwanga okitegeera ffe
fenga ba social democrat tukkiriza nti nedda omuntu wa wansi atanaba kukula awebwa omukisa akule omusolo guva kubali abakola ki bannagwadda tewali nsonga lwaki omuntu ayingiza billion omusonyi w'omusolo emyaka 10 naye ate ono alina akaduuka wali akakagulawo n'omubiniko omusolo buli kaseera n'omugaga sasula kasasiro sasula development kwegamba banaatera kufuuka nga amasomero gano mu kusaba requirement ku muntu atandika obutandisi so okyogedde n'onzijukiza omukulembeze eyali president wa USA Donald Trump ng'ate ali mu race eno ey'okubanga afuuka president omulundi ogwokubiri yalabiseeko mu dduuka erimu oba supermarket emu n'agamba bwaguti bwe basala abantu emisolo nze I take long without doing groceries this is ridiculous nga ye tabitegera na kubutegera nti abantu babajjako omusolo muyitirivu bwe gutyo ku bintu bye bakozesa ewaka n'agamba kino mbadde sikimanyi so ayinza okubanga n'omukulembeze tamanyi nti batubindika omusolo yes nga tamanyi nti batubindika omusolo si omuntu ajja okugenda mu katale nti agambe nti okay sukaali ali ku they cannot know yetamanyi ndowooza saagala kukkiriza nti ye n'omusebe ntamanyi bigenda mu maaso waneeno akimanyi ekyenjawulo kiramanyi ebintu bibiri ojjukira bwe yayogera ku buli bw'enguzi thank you for bringing it out yes ku buli bw'enguzi nti yali tamanyi he didn't know there is corruption in Uganda ne kati obujulizi baabumuwa in fact yatukonfaminze this year kati omuntu yagamba nti yali tamanyi ate kyava kukyogamba nti nno abali b'enguzi mu bakwata empola kuba sente bajja kuzifulumya abazifulumya baali investigation zikyagenda nga tanafuna bujulizi bano njagala mwawula ebigambo General Museveni byayogera nga ali serious ne byayogera nga asanyusaamu abamwetolodde abeera akimanyi era omusolo agumanyi bulungi nti bana kubanga omusolo gukubeganyizibwako ebirowoozo mu cabinet gyakulira era baba bagamba URA nti lero tubawadde okuŋŋaanya 30 trillions 42 trillions yasalawo n'agamba nti mukuŋŋaanya omusolo bwe buti era asirowooza nti babagamba nti mugende mukuŋŋaanya bwe muti ne batamubuza wakugujja kubanga ffenna tukimanyi nti Ministry of Finance yeteekateeka ku biki ebintu ebirina okugibwako omusolo si URA bali babiteekateeka ne babiteera mu parliament n'ebya approvinga ne biryoka bikola ki bitekebwa mu nkola so bireetebwa executive ekulirwa General Museveni kakati gwe tosobola zuuka buzuukusi n'ogamba nti nze nga PS oba nze nganze omubaka wa parliament oba nze nganze akulira URA kati nsazeewo nti ku munnyo tuggyeko nusu 5 obuyinza oba tobulina olina kugoberera cabinet kikyesazeewo na parliament kiyapprovinze n'olyoka okola kati General Museveni ogamba nti tamanyi ndabanga but then ekintu kya taxes tetulina kitunuliza mukulembeze yekka because kiyita mu parliament n'ababaka baffe nabo are they doing meaningful representation webayisa waneeno EFRIS system eyo okubanga abantu basasula omusolo ababaka nabo baali surprised nga abakusobozi bavuddeyo okubanga bawakanye baabisa ne beerabira nti baabisa ne baguyita omusolo nanga sikirizigana n'omusolo ogwo naye nga yali mu parliament nga bakiyisa kati mu parliament eyo tulina ekizibu nti General Museveni muyakola statement n'agamba nti mulondo abantu ne baba abadde yebasewe ati n'azuuka nga tulonda n'agamba nti mpagira kati tulina obuzibu nti opposition kubanga abaka basingamu okwekenneenya ensonga n'ozitunuulira abasinga bali ku opposition naye ate ffe batono so kaakati abamu babeera eri abasinga obungi tukkiriza nti bava mu NRM of which nti ku kintu kyonna ekiyitibwa mu parliament badduka buddusi Mwami Museveni abayita buyisi nti mujje waliyo NRM caucus ne bagenda tuleeta kino na kino na kino mugende omulimu gwamwe gwakugamba yes kaakati tosuubiraga nti omuntu gwe baalondanga mu parliament yaba yeebase n'azuukuka kulonda nti asobola okwekenneenya ebintu bino kibula bayise ebintu bingi nga tebalina kyebakolawo basobola okuba nga boogedde naye olw'okuba nti batono tebalina nnyo kyebayinza kukyusa tujjukira wano eno enamba yaabwe ekyali ne bwe bakyogera ne bwe baba nga bakyogeddeko olw'okuba nti bali aba NRM balina kola mwemala okuyisaawo ekintu kyonna kye baba baagala
ne ba opposition ne bwe banayogera ne bagera tubinza koma kukyogerako na kugamba bannayuganda okujjako nga bannayuganda waliwo ensonga gye basituse ne baga nti nedda kino ekimala kimala temujja kuyisaawo nga tulabe Kenya bannayuganda bamala kusituka nga ababaka baffe balina kye bakoze mu parliament ababaka baffe in a fight ne bwoba munafooti atoleka bulesi muntu n'akufuntula ati weerwanako yadde tokambawo example mutwali wano mu 2017 kutogikwatako ababaka ekitufu balwana banji aba position bakola ki balwana and we recognize what they did naye era olaba olwokuba nti omuwendo gwabwe gwali mutono era kyayitawo ne kyali kisobola butayitawo mu ngeri emu nti singa bannayuganda naffe twavaayo netubeegattako kakati bannayuganda be basindika mu parliament because si buli munnayuganda tajagenda wali mu parliament agambe nti nedda tebakola ki tebakwata ku nnyingo eyo naye ababaka baabwe be basindika be basuubiramu Mumbejja waliwo ekintu kyendowooza nti kyali kyuse nga bannayuganda balowooza nti okutuma obutumi omubaka oba omaze naye nze mbanga nkutumye olwo kye bayita supervision sigala ng'olondoola omuntu gw'otumye akola kinyini kyewamutumye wabanga yeetaagamu okumwempoweringa omwempowerinza otya kuba gwe yamutumye gwe mukama we okimanyi nti ababaka baffe abasinga basula wano mu Kampala metropolitan ne mu bitundu gye bava teriyo maka gaabwe bakomawo ne bapangisa wakayumba kati ekyo kiva kiina okubeera buvunaanyizibwa bwanze yamutuma okumubuuza mugendeyo omubuuze nti omubaka tumaze wano omwezi mulamba tetukulaba osulawa wamu batugaba wetulaba manvuuli wetutiikinga ne betwatiikinga abamu tebamanyiddwa okutiikinga mumubuuze nti osulawa waba aganye etteeka terikiriza ku lyakyusibwamu temusobola kujyayo omubaka oyo mu kisanja kye naye temumuzzaayo ate bangi betulabye era be batazizzaayo bangi nnyo buli ndowooza buli kulonda approximately 50% of the MPs tebakomawo so mbaka wabanga akoze bubi temumuzzaayo kuba tulina abakoze obulungi ne babeerawo bawezeza n'ebisanja ebiwera ebina nga bali mu palamenti so kitegeeza nti enkola yaabwe abantu bakoze eki bajagadde naye omubaka obanga omutumye mu palamenti nga waliwo ekitagenda bulungi nga yeetaaga omwempowering omuyambe wabeera nga agenze mu palamenti kulaba nti kino tekiyitawo mumuyambe naye buli tunakomolooza nti ababaka be batutegerera nze sikiriza nti omubaka yategerera abantu abamulonzi olowooza weevu zino si ze zireetedde okufuna ababaka ab'ekiboggwe because weevu bwe bangezze nga yeeriwo buli muntu ajja kulondebwa oba qualifying oba taqualifying oba atuukaganye n'omutendo oba tatuukaganye ajja kuyita mu buyisi Mumbejja si weevu nti ebiseera ebisinga abantu bwe banyigirizibwa ennyo baba n'okusalawo okuli limited nti tebatuula omuntu anyigirizibwa yasuze enjala ate talina budde nnyo kulowooza ku kiki ekituufu kye yeetaaga aba ayagala mmere olowooza ku kiki ngenda okulya kati omuntu wabanga anyigiriziddwa nnyo alina ebizibu bingi kati Mumbejja omuntu atalina kyakulya talina school fees w'abaana be mu ddwaliro ne bwatuukayo talina ssente zigenda kusasula musawo ate nga n'eddwaliro lya gavumenti security tamanyi oba anaakeesa asula amaga ebisolo bye baba bibba kati oyo omuntu tosobola mugamba nti ndeese poliisi yiino tunulamu mu kiki kye ngenda okukola bibino bye nasoma alaba bulabi nti ani yesimbyewo tigundi abeerawa nti abeera wali wammanga nti oyo tumuwe okitegeera oba nti eyesimbyewo ki nti ali ku kaadi ki nti wa NUP abo be baffe oyo mumuwe so mu Uganda tewanaba kutuuka ku level y'abantu kutuula kwekenneenya abantu be bakola ki bebalonda abalonda ne tugamba nti balonze manvuuli baba balondesezza ki abamu baba balondesezza busungu kubanga NRM yatutama nibaga tukole ki tulonde era singa nawe president yalinga talina nkola esengejja babaka benga gwe basanze gwe bawa kaadi era nakyo kyali badde nga tewali njawulo na NRM ababaka basinga okuba ab'omutindo gwa wansi bali mu NRM si mu opposition mu opposition batono nnyo batono naye abasinga okuba n'omutindo gwa wansi bali mu NRM kyobulaba ebintu bingi ekyo kirabikira mu nkola za gavumenti nibaga nti baate kino baakiyisizza batya mu palamenti osanga omuntu nga yayise etteeka naye nga aganze saasomamu twalaba na juzi waneeno omubaka omu yagamba nti nno kye nasayini nze saakitegedde okitegeera so bamubuzaabuza
omubaka olina okusoma bamuleetera ebintu nga bamugamba attendance list tava mu kibiina mwava naye olina ate agenda okweraba mu mawulire yasayininze naye nga tajjukira nti yasayininga kyekyo kyennyini kyeyala actually nti okuyingira ebibiina by'obufuzi waliwo enkola nti tosooka kubuuzibwa maama wo yali mu kibiina kino ate gwe okiyingidde otya kakati abantu bakkirizibwa okusala okuva mu bibiina okukola ki okudda mu birala so okuyingira ekibiina ky'obufuzi kyekintu ekyangu ennyo wano eno mu Uganda kiri very easy omuntu akera ku makyanga wa NUP enkera n'omusanga ng'akoze eki ng'agenze mu PLU so kintu kyangu nnyo so oli ne wabanga yayita mu kyangu omuntu okubeera mu NUP naye ng'alina endowooza etali ye NUP kyekiri president ng'akkiriziganya n'ekibiina kyekiri president Kyagulanyi Kyasiba bagamba nti tuli mu NUP naye tuli balabira ku bikolwa byammwe ebikolwa bibiraga oba oli wa NUP oba toli so si kadi gy'olina oba kuba nti walondebwa ku NUP ebikolwa byo abantu baabwe bakiikirira okusaka saka mu ngeri entuufu ffenna tukimanyi nti singa onyigiriza gavumenti neekola oluguudo ewamu oba osase abamu bagamba nti abali ku ludda oluwabula gavumenti mubiteekamu politics mungi ne mufiiriza abantu abaabalonda sewali biteekamu politics ffe twagala enkola egoberera amateeka so si kugamba General Museveni n'agamba nti kati mbakole oluguudo luno okusinziira ku lw'okuba nti mwatulonda ffe tukkiriza nti wateekwa okubeerawo system egoberera okukola ebintu oba oli wa NRM oba wateekwa okubeerawo minimum level nti kino tetusukkawo abantu tulina okubayamba nga tetubaawuddeemu nti bano balonda nnyo NRM bano balonda nnyo NUP tukkiriza nti wateekwa okubaawo ebikolebwa nga bya ggwanga so si bya bibiina byabufuzi. Okay, tweyanziza nnyo tugenda kubanga tuwummulamuko katono nnyo bwetukomawo tugenda kubanga tutandika n'omulamwa gwaffe ogwa show y'olunaku lwaleero importance oba relevance ya electoral reforms nga bwe zireeteddwa mu parliament zavudde mu cabinet olunaku lw'eggulo zaleeteddwa ku floor ya parliament. Very good morning, tuwummulamuko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes. They meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death.
I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukuliko eyo nnyo mu kuwummulamuko tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri mu ssaawa eno tuba tusoma comments zammwe ebibuuzo byammwe ebiba bizze awo nno omugenyi waffe nasobola okuba nga ate abyanukula bulungi nnyo okugatta mu mboozi gye tugenda okuba nga tutandika wiiki ewedde munnange tubaddenga n'emboozi wano eya electoral reforms omukulu minisita wa justice Norbert Mao yaleeta electoral reforms zino era n'atutegeeza wiiki ewedde nti yali azimaliriza nga aziteeseyo mu cabinet okulaba nga zaaprovingibwa era ng'olunaku lw'eggulo twazirabyeko ku floor ya parliament nga bazipresentinga so twagala tutunuulire electoral reforms zino ziyina omugaso gwonna mukalulu ke tuyingiramu oba nabyo byakumala budde kuyisa mukka mu kisero awo nno nja kubanga omukulu gwe tutudde naye mu studios guest waffe olunaku lwaleero Ronald ng'atandikirawo okutunyonyola emboozi ya electoral reforms obadde ogigoberera bulungi nnyo so kakati twagala osiigire munnayuganda ekifaananyi olowooza electoral reforms zino ziyina nnyo kye ziyinza okugattako naddala mukalulu ke tuyingira aka 2026 Farida kinajjukibwa nti mu constitution constitution eyo baali bagikola bateekawo nti every after 10 years wateeka okubeerawo constitutional review so emirundi mingi naye kinajjukibwa nti okuva we yakolebwa ate ekyo tekibeerangawo since 1995 tekibeerangawo wabula ekize kibeerawo kukola amendment ku articles ez'enjawulo so General Museveni yakkiriza nti constitution yagitunuuliranga akatabo ke ka notebook kalina okuba nga asomamu nala kiki ekyetaaga okukyusaamu n'akyusa so nga abaagikola ekigendererwa kyabwe kyali nti every after 10 years etunuulibwe yonna ebyetaaga okukyusibwamu bikyusibwe omulundi gumu n'ebirina okutereezebwa bitereezebwe naye kyetulaba kati kugenda nga bakola amendments ku nsonga ez'enjawulo babuuka ne bakola kweno article ne bakola kweri ne bakola kweri so nga enkola entuufu yali badde nti constitution etunuulibwe omulundi gumu eddemu yeetegerezebwe ekyusibwe omulundi gumu etereezebwe naddala ku ebyo byennyininyini bannayuganda bye babakkiriziganyizzaako byonna omulundi gumu so si kukyusaamu article n'okyusa 102 n'okyusa 105 kwegamba si kye kino okukolebwa so kati ku kino kye baleeta ekya electoral reforms ffe tulowooza nti kati mu kino ekigendererwa kya mwami Museveni si kukola nnongoseza nti bannayuganda ze baagala ennyo naye lukwesese kukyusa article 1 of the constitution nti omupulezidenti alondebwa ababaka ba parliament ffe kyetugamba nti ekyo ekintu kikyamu nnyo era saagala kumalira nnyo budde ku mwami Mao kubanga naye yennyini kyaleeta takimanyi mwami Mao mulaba Minister wa Justice and Constitution Affairs takimanyi ebiseera bingi ate ng'abadde mu lwokaano lw'okunoonya akalulu k'obwa president ebiseera bingi Mao wano yali agenda ewa mwami Museveni yagamba nti ngenze ku negotiatinga naye era yatusuubiza ne electoral reforms naye wabeerewo okukyusa obuyinza mu mirembe kyeyavaayo ng'agamba nti ekimu tuteewa mwami Museveni naye olwaleero tulaba nti ate kati ekintu kyaleeta
ate kuteekerawo mwami Museveni kukulembera ggwanga lino paka bwalifa. Oba mwa mukirabo obulala nga mulemeddwa okutunulira the good side of it because emu ku nsonga zaleeta oba zateebolinga mu reforms zino y'ensonga y'amagye mu kaseera ak'akalulu gye muzzenga mwemulugunyako nti tetugeetaaga ensonga y'ebyokwerinda mu process y'akalulu ebenga poliisi yekikwasaganya yokka. Ebintu ebimu mwami Mao byaleeta naye yennyini abatamanyi kituufu kwegamba mwami Mao alinganga obulaba mu Buganda wano waliwo kye tuyita ekita. Ekita watera obeera mu mikolo. Ekita ky'omwenge. Ky'ekintu ekireetebwamu omwenge ku buko. Kaakati kiringa ekiggula luggi kikozesebwa ng'ekiggula luggi. Bakisaba nnyo ku buko naye ndowooza naffe abasiraamu baleeta soda ne mubalokole. So kaakati waliwo story egamba nti waliwo ekita kyali kyewaana nti nze ngenda otwala omwenge ku mukolo nga kisanyufu era kyewaanira ku banne waakyo. Naye olw'okuba nti omusajja ono yali akitwala yali awasiza abakazi bangi ng'agenda akola embaga ez'enjawulo. Kati ku mulundi guno yeerabira nti ate gy'agenda okunona omukyala abasiraamu yatwala kita kirimu mwenge mu kifo ky'okutwala soda. So kati ekita kyali kigenda kyewaana naye bwe baatuuka eno bakira ate baayasa kyase kubanga kyali kiraze obwetaavu bwakyo bwali tebuliiwo. So kaakati mwami Mao ayinza oba nga leeta reforms zino nga yeewaana nti nze nzireeta naye bannayuganda ekyo si kye baagala. Kigenda muleetera obuzibu mwami Mao kubanga ye akireeta akimanyi mwami Museveni naye agala kiyisa mu muntu nga Mao. Naye bannayuganda ekyo si kye baagala. Sirowoozaako ffe nga BNP tetukulowoozaako nti obwetaavu bwa bannayuganda essaawa zino kwe kubajjako okulonda pulezidenti palamenti yebeemulonda. Era njagala okuwoola bannayuganda ku nsonga eno nti bwe bataaveeyo kukoma ku appetite ya mwami Museveni kwagala ku ameninga constitution eno buli kaseera kijja nakutuuka ekiseera baleete wano gye bayita life expectancy reforms nti kati munnayuganda alivinga emyaka bwe gityo okujjako famire ya mwami Museveni. Ekintu ekyo nti tosukka myaka 5 okujjako ng'ova mu famire ya mwami Museveni kijja kutuuka kubanga bannayuganda bamuwadde nnyo ebbeetu okukola kyayagala n'agamba nti kati mu 2005 mpezezza ebisanja 2 ekyo ne kivaawo. Mu 2017 nti mpezezza emyaka 75 ekyo ne kivaawo. Kati amaanyi gamuwedde wano mu 2012 ye yennyini yagamba nti alowooza ku myaka 75 bato kyalina vigant era n'abasawo bamugamba. So ne bamubuuza nti onaasukka emyaka 75 bonagisuka onaddamu n'ovuganya naga not at all. Naye olwaleero ekyo yakijjawo dda. Yakijjawo because yesanga nga kyalina vigant capacity to lead. No, ekyo towuliriza mubiri gonoga kati nkyayagala because we saw even here recently ng'asumagirira ku mikolo bw'ati. Naye era tasolaga nti nno akooye. But you know, nawe omuvubuka osobola okusumagira ku mukolo. No, but obanga oli president wa ggwanga ng'oli mukulembeze ne woba kansala obanga okimanyi nti enkya nyinayo olukiiko. Why don't you rest obudde obumala taking obudde weebake bumula ekimala. Lwaki osumagirira ku mikolo nga emolovu oyimiridde naye ng'oli mukulembeze wa ggwanga ekyo kiwa ekifaananyi ekibi eri eggwanga lyaffe. I was about to say that. Who said he was dozing? Omukulembeze w'eggwanga yafumiitiriza ku bigambo ebyali byogerwa n'omukolo bwe gwali gutambula. Moreover ku mazaalibwa ge omukulembeze w'eggwanga Museveni atukoze ebintu ebisesa mu ggwanga lino kubanga omukulembeze w'eggwanga bakuterawo ne tenti namba bamuterawo tenti namba atuule nga tewali amutaataganya akkirizibwa okuva ku mukolo wonna waba ayagalidde. Bw'owulira nga ddala toli mu mbeera ziyimira kubaako kyogera eri abantu omukolo gukomyawo okola ki? Tewagera omuntu nga bw'aba asazeewo okufumiitiriza azibiriza n'atwalamu akadde okufumiitiriza ku bigambo. Twawula ffe tuli bantu bakulu twawula omuntu ali mu kufumiitiriza n'omuntu asumagira ebintu ebyo bana ebyanjawulo. Ne woba ofumiitiriza pulezidenti omukulembeze gwange olina obudde bungi okufumiitiriza tula mu ofiisi yo asinga okubeera n'ebyokukola ebingi because he is the first citizen everyone reports to him. Kaakati si asinga okuba n'ebyokukola ebingi buli omu si yakola donkey work. Waliwo n'ebitongole piso ebitongole bingi binoonya
ensonga zayagala zabitumye naga mu reportingire ku kino ne bamulipotingira alina obudde obukola n'obwebaka so kino sagala kiteka kuba nti alina ebyokukola bingi kisinzira kubanga bambi emyaka gikoze eki gigenderedde emyaka gye gigenderedde myaka 8 emyaka 8 bawana basawo bamugaa 75 era ku mirundi ogwo yakkiriza naye leero kati ali mu 8 naye era awulira ng'entebe akyakola kyakyajagala n'okutuusa okuba nti kati yayagala abazzukulu bamusabye akomewo mu kulonda okujja bali mu kumusaba tewali bazzukulu bamusabye mwami Museveni alina obunafu nti alowooza nti Uganda tesobola kubeerawo nga si yeye oba ye ne famire nga si ye president talowoozaako nti wali olunaku lumu we tulibeera ne president nga mwami Museveni ayitibwa former president ekyo tayagala kibeerewo ayagala kufiira mu ntebe kyekigendererwa George yagala abanopu bamuba obululu miliyoni namba naye twogereko ku reforms zino Honorable Norbert Mao muzimu ku reforms zeyatebulinze mwe muli ya electronic voting jagamba nti eno at least ejja kuyambako bamanye nti ekinkumu kino no bwati bwagize era ne face ye yono yalonze mukulaba okuko don't you think kino kyakuyambako okumalawo ensonga y'abanzi by'obululu tekisobola bumalawo ku mwami Museveni enkola ye ne gavumenti ye kubanga waliwo mawanga mangi okukozesa machines zino tekugenda soka mu Uganda mawanga mangi gabadde gakukozesa nzijukirako gwali mulembe gwa Bush President Bush mu America abantu president yagamba nti waliwo okubba obululu 3,000 ku mulembe gwa Bush ninga America erudde banga ngekozesa enkola eyo so kyomanya mu mbeja nti wano mu Uganda tewaliwo nkola General Museveni gyayinza kukkiriza kukola nga tamaze kulaba loophole yayo nawa we muyisizaawo asooka kukyekenneenya kuba kati sirowooza nti ssente ezireeta enkola eno zaalabise leero zibaddengawo ebbanga lyonna niye abadde nga akyagistadinga aleeta enkola gwatannafuna gwayisizaamu nabadde nga anoonya waayinza okuyisiza mu nkola eno kuba nzijukira mu nsi ebaali bakola constitution Museveni bamubuuza nti constitution walagadde tukongeremu kinaga siina naye mukole engeri flexible ng'esobola okuba ng'ekyuka kaakati mwami Museveni ku bintu byonna ebisinga byaba agenda okukola gwoba olowooza mwami Museveni wagamba nti ngenda jjinja nolaba nga atunudde ejjinja gamba ab'e Masaka nti mumulinda jja kyaba aleeta si kyekiba ekituufu kyennyininyini kyabagamba eggwanga kirala n'ekyaba ayagala okukola kiba kirala kati sagala tusanyuke nti mwami Mao yagambye wabeerewo electoral voting nedda kitegeeza mwami Museveni ekyamaze studying enkola ne loopholes zagenda ogiteekamu okusobola okubbiramu bannayuganda obululu kuba kimanyi takyasobola kuwangula freely and fair anti n'enkola ebaddewo ecomplainingiddwako nnyo bannayuganda aga nti munnange obabba akalulu mu nkola eno gye tubaddemu kakati nga bo baagala kikyukemu kirungi n'abamu kuba complaininga mu nkola eno ne General Museveni kwali yaga nti twamuba akalulu miliyoni namba naye ate ebbanga sidene liise ne tumuwandiikira nga amaze okukyogera President Kyagulanyi yamuwandiikira namugaa nti tukole independent audit tufune ekibiina ekiri independent oba UN oba European Union babale obululu buno bwonna tuddemu tulabe ani yabba kubanga mukubba akalulu okubba akalulu si kwe kuteeka muno obululu mu kooti n'ogenda n'oteekamu obululu obungi nedda mukubba akalulu bagamba nti kutandika mu process ya byakulonda okusinzira oga nti bakubbye akalulu miliyoni namba tubulye General Museveni ku radio waje yagenda okubaako kyayogera President Kyagulanyi n'amugaana kubanga okwo nako kubba kalulu atubuulire waje yagala okuba campaign NUP n'emugaano gikubayo naye nze atubuulire bantu ki abalina okulonda NUP n'ebagaana okulonda wano mu Uganda wokka amumbejja wewali constituency mwami Museveni gye baamulondamu nga bonna abalonzi abeewandiisa mu register y'ekitundu ekyo bonna baalonda bonna baalonda General Museveni tekisoboka kubanga bagenda oku registeringa abantu abo Farida ba registeringa okuzza registers obujja gubeeranga gwa 4 gwa 5 oba mu January
batandikira mu January kakati tosobola kuŋŋamba nti okuva mu January 2025 okutuuka mu January 26 tewali afudde tewali asenguse teri alwadde bonna bajja bonna balamu era ne kunaku lw'okulonda balonda era balonda Jeno Museveni okujjako nga ye nga atugamba nti waliwo enkola nti ono bwe yafa ate twakkiriza omusikaawe alonde mu linnya lye kati okunako kubba kalulu okuli very evident naawe omukulembeze w'eggwanga wali badde obuuza abakola mu byokulonda nti ekyo kyasobose kitya Nenze Ronald NUP bwe yali eleeta enkola ya digital voting oba okulondera ku mutimbagano nga tukozesa ebyo ebyuma ebya kalimagezi nze nali omu ku bantu abatakkiriziganya na nkola eyo lwa nsonga nti olaba tuba n'obululu obufudde ng'omuntu bamugambye tiikinga wano abamu tebamanyi nno nakozesa byuma ebyo bye bimuleeta mbu balonde ate nga njagala okutegeeza nti Uganda abantu abalivingira mu urban areas batono nnyo okusinga ababeera mu byalo ate nga ababeera mu byalo baba balina okulonda kakati omuntu gwe bagadde akapapula nga tamanyi na kutiikinga ne bamugamba teeka gano ekinkumu teeka gano n'atakiteekawo n'akiteeka ebbali akalulu ne kafa tubeera n'obululu obufudde nno nga bungi kati njagala ontegeeze digital voting bwenejja bameka abagenda okulonda era kati awo bwe tuba tugamba nti okubba obululu weekuli tekugenda kweyongera kubanga agenda kufuna omugezigezi omu ategeera ebyoma bino ajangambe nze njagala ono gwoba ontiikingira nsobola okutiikinga omulala because tobitegeera kati enkola eyo yali badde nnungi omanyi tetusobola kugamba nti waliwo abataasoma so kati fena tetusoma tekisobola kuba bwe kityo tekinologi yakyusa ebintu ebisinga kati bingi bigenze bitambulira ku tekinologi ebintu ebitaaliwo luli kati weebiri tekinologi ayanguye emirimu fena tukikiriziganyako so tetusobola kugamba nti tusigale ku analogo kubanga waliwo abataasoma so enkola entuufu yali badde nti abantu basomesebwe ekyokubiri tugoberere enkola nga bwe tuba tugikkiriziganyizzaako tuleme kugamba nti nno kuba olaba buno obululu obuli physically Jeno Museveni agamba nti wano wabaddewo abalonzi 8 naye ne wavaawo nga bali 8,000 awabadde abalonzi 8 so kati ate olwo enkola ey'okulondesa ebyuma ng'osobola okugenda wali Museveni n'oteekamu nti ono Farida era n'omutiikingira okitegeera so enkola eyo yali badde nnungi singa oba wateekeddwawo emitendera n'ebeera transparent nga buli omu akola ki alaba nti ono alonze ye gundi mu regisita ya isimu ali ne munki na wano wuuna alaga nka tusobola okutegeera ne tutegeera nti ono yalonze ye gundi era gundi ne mulina okukkiriza mbu akakiiko ka Electoral Commission akategeka okulonda kasobola okutegeka okulonda okuli free and fair tetukkiriza kati lwaki mwetaba mu kulonda okutali free and fair kubanga okulonda kuno tukwetabamu kubanga we tutavaayo kwetabamu tuba tetuwadde bannayuganda kyakusalawo kituufu kugana nawe Farida ne wali badde nga wali etaze okulonda ngolaba ddala NRMC esaanidde naye ate tutakwetabamu ffe nga opposition kati tuba tukuwadde option ki tuba tetukuwadde so ekinaavaamu we tutakeetabaamu tugenda kukendeerereza ddala mulalo y'abantu abeetaba mu kulonda ate nga NRM ejja kutegeka esimbewo omuntu waayo avuganye beevuganye mawanga mangi tugamanyi wano ku muliraano omukulembeze aleeta abamuvuganya gwe buvaayo nga si yakuleese ogenda sisibira mu kkomera so tetwagala nkola yeetuuke wano eno kyova olaba abasinga ne 99.5 buli okulonda abeera mu 99 kubanga abamuvuganya yabaleeta so kati ekyo tetwagala kibeere wano eno kyova olaba nti vote turn up yeewaabwe entono nnyo era n'abagyetabamu balonda ye kubanga bali aba bamuvuganya abantu baba tebabamanyi so tukeetabamu bannayuganda tusobole kuba tukiza nti Jeno Museveni tagenda beerawo myaka mirala 2 natera system emugambe fulumya
ebitali free and fair waliwo abawangu ezo ze zimu ku electoral reforms ze twagala kinajjukira wano eno nti twasaba nti wabeerewo independent electoral commission gavumenti ya NRM yongu ne mu kutegeera kwayo balowooza nti tukayanira kigambo independent bakwata electoral commission yemu ne bakyongerako nti kati efuuse independent electoral commission naye bino ebintu bisekerwa naye nga bya nnaku kubanga omuntu aswaga nti wabeerewo independent electoral commission ate gwe n'ogavuga nti njongeddeko bwongezi kubeera independent neyongerako kigambo nesigala nga yemu tukkiriza no eyinza okubanga yakyusaamu kuva yafuuka independent kinaye kuba tewali kikyakyuka alonda akulira electoral commission asigala nga General Museveni era yalonda Kigundu yalonda byabakama so kati literally bagatawo ko bugasi kigambo independent bo balooza nti twagala kigambo naye reforms ze twali twagala kwe kubanga akakiiko nga waliwo organize ez'enjawulo panels ez'enjawulo ezitula ne zironda akulira electoral commission gano gemaanyi omukulembeze w'eggwanga gaalina nti mu kulonda abakulu abo bw'otunulira abalamuzi chief justice obuyinza bwamuweebwa constitution ya Uganda kati bwe tugamba reforms mu constitution ebyo byemu ku bitukayanako kubanga Farida gwe tebasobola kugamba nti no kati gwe accounting officer waneeno ate omuntu n'abeeri avuganye yakuwa omulimu gwe kiki ekiba kikugira mu bwongo kyenyinza okugamba nti omukulu byabakama buli wazuuka ku makya kubanga abantu ffenna abakola mu bitongole gye tukola ebiseera ebisinga olowooza okulowooza ku mukama wo buli ku makya olowooza ku mukama wo oyinza omulowoozaako n'okusinga abafamily members bo kubanga yakuwa omulimu kakati bwe tuba nga tugenze mu kutegeka kalulu byabakama nga ye buli kaseera alowooza ani mukama wange golowooza nti ye yali agadde ajjewo mukama we wajja omukulembeze omulala alonda omuntu omulala tekikola makulu era ajja mu kalulu ng'akimanya ani mukama wo nti General Museveni kuba esimbyewo waliwo atunula bw'ataga mukama wange naye kwali kuki ku ballot paper so ajja ng'akimanya nti oli ye mukama we era tasobola langirira atali mukama we so reforms ze tusaba nti wabeerewo abantu oba obukiiko bw'enjawulo abantu abakakiiko akateekeddwawo nga ke kalonda akulira electoral commission asobole okubeera independent tugeze singa wabeerawo nti member bwati mu Judicial Service Commission member bwati mu Parliament member bwati mu kakiiko we kati ku human rights nti wavayo member bwati nitugatta abantu abo ne baba nga be balonda chairman wa electoral commission eventually chairman wa electoral commission agenda birawo abanna-Uganda so si wa muntu sekinoomu saawa zino chairman electoral commission wa General Museveni ne banna-Uganda wa General Museveni kubanga yamuwa omulimu ffe twamuwa omulimu ne betuwe obuyinza buva mu ssemateeka ekyo kye tukayanako nti kirina okukyusibwa era bwe tusaba reforms ekyo kye twagala so sigamba nti nno electoral commission egattibweko ekigambo nti oba kooti egattibweko ekigambo nti ebeere independent judicial court si kye twagala kooti ngeri independent nti saabalamuzi alondebwa abantu ab'enjawulo so si General Museveni. Last week I think on Saturday I was listening into Tango Doe nga akola submission ze omukulu oyo okubategeezaako Tango Doe yali emakerere ku university nga muntu wa opposition nga akola ddala statement nezikolera ddala nezigenda vairo nga akola ddala statement ez'amaanyi kakati nali muwuliza nga gamba mbu age is just a number nagamba kale they agree Mr. President awezeze emyaka 8 naye ayina ba advisors abali a bit younger than him so basobola okubanga bamu-advisinga so nagamba abakulembeze emyaka gy'omukulembeze mbu giyinza okwaffectinga engeri gy'atambuzaamu emirimu gye nga president nagamba they haven't thought mu ngeri eri endala nti beerabira nti omukulembeze ono ayina ba advisors abato which means bamu-advisinga in the right direction bamuyambako okumu-advisinga okukola ekintu ekituufu so we say nti tuyinza okutunulira statement ya Tango Doe when you give it a second thought maybe he's right kakati Tango Doe kyayogerako naye ebiseera waliwo
Betty Kamya nga tannagenda mu gavumenti ya NRM. Ne Mao, in fact ne Mao yakyogerako. Yagamba nti Mwami Museveni abantu aba opposition tebeetagana kumusisinkana kuba bamusisinkana alina ekintu ekibamira. Mulogo. Nti alina abantu ekintu ekibamira kwegana nagenze nga ategeera. Avayo akyuse. Navayo nga alinga atategeera. Nalaba omu ku baadvisor ba Mwami Museveni bamuyita full figure. Jennifer full figure. Nakangu. Yagamba nti Museveni omulengerera eri n'olaba malayika. Ndi Museveni omulengerera eri n'olaba malayika kwegamba agenda okutuukako nga nato kyalina nekyoyinza kumugamba. Kaakati ekintu ekyo kiri kuba n'abyabufuzi bangi. Era obanga obadde mu opposition nga wali agadde osigale ng'olina endowooza yo ng'omuntu ng'eri independent. Si kirungi. Mwami Museveni si y'omu ku bantu abalungi b'olina okusisinkana. Kuba kati tango odoyo okwogera ekyo yeerabidde ki akaba advisor ba Mwami Museveni. Twakamala okufuna wano advisor omu ku bbogo yakasembayo okulonda yagamba nti oba ofuna 4,000 lyako kakaaga terekako 5,000 osigazeemu 10,000 naye nga wafunye 10,000 mmeka? Nene mwawa mutegeera bubi nammwe. Mwakyusakyusa ebigambo bye. Statement gye ziri Farida agenda mu context mwe yakireete oba gye tutaafu. Kati advisor ffe tutwala advisor kye yatuwa ge magezi ge yalinayo advisor Abannayuganda. Yali tannafuuka. Okay, kati advisor naye y'omu kwabo. Advisinga ku bya art. Ate advisinga ku bya art science. Omanye ebintu by'essente bizibu. Si bya ssente. Kaakati y'omu kwabo era n'amala n'atugamba nti ye yakoma mu P3 by primary ate n'akoma mu senior to by secondary. Kati omuntu yakoma mu P3 ate yagenda atya mu secondary. Kati kikuwa entegera yaba advisors. Ekyo kikuwa entegera y'omutindo gw'aba advisors be tuyina. Beebo okitegeera era ebintu byabwe babiraba bwe bati era ge magezi ge bawaani. Lwaki temutunuulira ba advisors abalala? Nga baliwa kuba betumanyi tumanyiko waliwo omulala kyalo omulala amita kusaasira ne Buchaman songa z'abavubuka waliwo Buchaman beebo ba advisor Tango Doi bayogerako kuba ne Tango Doi naye ayogera naye si advisor tannatuuka ku level eyo. No wabyakulonda mu kibiina kya si advisor kati level y'obwa advisor tannagituukako. Ku mulembe guno okutaya ba advisor nga bakaaba okulaba omukulembeze w'eggwanga ate nga n'abamulabye nabo bagamba nti yatuwa amagezi. Mukwogerako bwebagamba mukwogerako Mwami Ronald olaga nti President Museveni bwe buzibu oba oli awo Uganda. Jena Museveni taweebwa amagezi. Tawabulwa mirundi mingi kati mwe muli bannamawulire mirundi mingi mulabe nga asisinkana abantu abo ekyankwanzi ba advisor temumulabe nga bawa amagezi ku ngeri gye balina okukolamu omulimu gwabwe. Abayambaza ate bwe baba amagezi n'abawa amagezi naye mu ngeri entuufu baali badde batudde naye nga bamuwabula ku bintu ebyenjawulo. Those sessions we don't see. Kusanga zibeera private. So as a session is lwaki ate tulaba zino eno nga yabawa advisors ba advising a president on issues that goinayo session yonna gye wali olabye Farida. Nati kugambye those are private sessions we cannot access. Baba musisinkana bo be bavaayo ne batuga nti bonna sinkanye president twayogedde ku nsonga bw'ereweet. Apart from security meetings tewaliwo activity ndala ya government erina kubeera private. Apart from security meetings ebisigadde byonna biri public. Kati goinayo olukuŋŋaana lumu nga Mwami Museveni ba advisor bamuwa amagezi. Kasooka nkozeeyo ku kibuuzo kye mbadde ndeeta. Olaze nti President Museveni obuzibu Uganda bulyawo bweyina. Kyekizibu ekinene ennyo. How ready is the opposition to take power? Bw'ogitunuulira nga bw'eri ssaawa eno. Bw'otunuulira opposition nga bw'eyimiridde. Is it ready to take power? Very ready. With the scandals and buvuya and everything that is going on. Nze saagala kwogera bibiina birala. Yogerere kiki njogera nga bwe ndaba mu NUP. Tuli ready okubanga mu taking up power. Okubanga taking up. Bannayuganda bakola ki? Baatuwa omukisa naye obuwagizi bwaffe ne bubbibwa General Museveni. Ne Mwami Museveni waanakkiriza n'awamu NUP. Ensi naye ejja kumunyumira. Lino eggwanga lijja kumunyumira. Ne famire ye ejja kunyumirwa. Eggwanga we linaaba
Mukkiriza nti mwawangula akalulu ka 2021. You believe? Tukkiriza twawangula naye General Museveni abba obuwanguzi. Nga muyina ba members 5 bameka? Omusanvu. Kuba members bameka? Kuba members 5. Do you still agree mwawangula? Tukkiriza twawangula kubanga tekitegeeza nti omuntu alonze MP nti kyateeka ina n'okulonda ki president w'ekibiina ekyo MP mwava. Tetukikiriza, si bwe kiri. Tukkiriza nti omuntu asobola olonda president n'alonda Kyagulanyi n'alonda MP wa NRM. DR forms bwe ziri zonna. DR forms tuziina naye wano mu kalulu wano we twalabira nti obululu obwava Ekkalamojja nga mu bitundu ebimu temwinaamu ba agent. Nanti ekyo kye twasabye General Museveni nti akkirize tugende mu ki? Mu audit. Mu audit. Nze waffe tewaliyo agent wa NUP. Kye twasabye General Museveni akkirize tugende kubanga wetubanga ffenna tukimanyi bulungi nti NUP yawangula mu Busoga. Because even Northern Uganda. Mu Busoga gye muyina 1 MP. President Kyagulanyi yawangula mu Busoga. Mu Northern Uganda temwinaayo mubaka wa parliament. Mbadde nkunyumiza kano nti ewaffe ku kyalo nze nva Busoga tewaliyo agent wa NUP. Obutabeerayo na agent ekitegeeza nti twawangula. Anti kati ne Northern Uganda temwinaayo mubaka. Okubeera n'omubaka tekitegeeza nti ekibiina kiba tekyawangula kwa president. Kitegeeza it carries a lot of weight. It's something that carries a lot of weight like Farida said it. Because tulabye ebiseera bingi Museveni gye bamuwangudde naye ate MP wa NRM n'akola ki? N'awangula. Ebyo bitundu ebyo tobimanyi nga Mwami Museveni bamuwanguliddeyo naye ate ng'omuntu bonna zironga zibamuwangudde naye ate MP awaayo n'awangula nga wa NRM. Ebitundu bitono nnyo ebyo gye biri. So naffe tuyina president gye yawangula Kyagulanyi naye ate abaka ba parliament abalala ne bakola ki? Ne bawangula. Kinajjukirwa nti mu Northern Uganda waliwo okulonda okwaliyo president Kyagulanyi n'awagira owa NRM Ayume, Dr. Ayume. Kakati ekyo tekitegeeza nti NUP terinayo obuwagizi. Oba tekitegeeza wa NRM. Yes. Kubanga n'abakizudde ng'oyo omubaka yeetengeredde. Ffe ekizibu kyaffe si kuba nti kati wonna tuwenga wa NRM wa NUP yakola ki? Yaliwo si kye kizibu kyaffe. Ekizibu kyaffe kwe kubeera n'ababaka abali substantial nti omubaka agenda yimirira ku nsonga z'abantu. Era ne Kamuli President Mwamulaba yagenda Kamuli n'agamba nti Mama Kadaga si mubi mumulonde. Kati ffe omutima gwe tulabiramu ebyobufuzi si kwega nti kati NRM tugikube tugisanye twagala ababaka abeetengeredde ng'agenda yimirira ku nsonga. Aweereze bannayuganda. Opposition mu kalulu ka speaker ne bawa wa NRM. Akalulu k'obwa speaker ekitundu ebyo kakola nnyo si kuba nti babaka ba opposition kubanga tuli batono. Niwe twali kubanga omubaka yali yeesimbyewo Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda yafuna obululu 15 nga n'ab'ekibiina kye tebamulonda n'abali ku opposition. Osanga ebisaanyizo bye ababaka balina omukisa okwelondera aba. Naye ng'ate NRM yalinamu abali mu lwokaano 2. Naye akalulu k'obwa speaker okimanyi bulungi nti opposition terina nnyo kyamaanyi kiyinza kakola mu kubanga bw'oba nga tebannakalonda Museveni ayitako kasi yaabwe. Ate kitukkiriza nti batusinga abaka abangi mu parliament. Nandi katuuka tufune 19 kubanga at least barallies behind the opposition candidate. But they rallied behind NRM. Sagala ku debatinga ku Kadaga ne omugenzi kati Jacob la. Kubanga akalulu ako NUP yasimbawo candidate. Yes. Kuwa speaker. So kati sagala nnyo ku debatinga ku bali balina kulonda wa NUP. Singa waliwo wa NUP eyali avuganya mu kalulu ako. Onaaba nga yafunye obululu 13. Maybe nali bali n'ekyokuddamu essaawa zinene. So naye Ssemujju osanga aba NUP amu tebalonda. So to you with Honorable Kadaga getting 197 nga bo balaba okuwa Ssemujju kubanga kati Kadaga yali independent mu kalulu ako. Ssemujju yali wa FDC. No, she was independent but NRM leaning. Abantu babaka bo bayinza obanga balaba nti okusigaza Kadaga is better than okusigaza ani okuleta Ssemujju. Yes. Kisoboka. So kiveribo okusinzira Kadaga kye bamulabamu. So siso agamba singa NUP ayinawo omuntu n'aga nti abe NUP 57 ate waabwe yafunye 13 abalala balonzaani
kitegeerekeka n'alibadde mibinyina ekyokuddamu naye akageri ke tuba nti twalinamu mubaka mweyo race mbadde ekyo sagala kukiddamu. So to you ababaka ba NUP they are substantial opposition. Very substantial. Anyways, tuve kwe ensonga tusooke tutunuulire wali ambuuziza nti buzibu ki obuli mu kubeera nti parliament yeronda omukulembeze kubanga tugambye nti ababaka be tulina mu parliament they are a representative of the constituencies abava. So bwe tuba tusindisa omubaka waffe ffe ng'aba Makindye West kati omubaka oyo katulondera omukulembeze w'eggwanga buzibu ki obuli mu ekyo? Obuzibu buli mu ekyo nti wabeerawo bitongole ebiteekeddwa ennyo ku mwanjo okukulya enguzi mu gavumenti ya General Museveni ebiseera bino. Palamenti eri ku mwanjo nnyo era ekifaananyi kyayo kibi nnyo. Yebimu ku bitongole kati ebitakyasobola kwesigika kuba nti bisobola okuyimirira ku kigambo kyabwe ne bakola ebyo bennyini amateeka ge bibasuubiramu. So Bannayuganda Parliament tetukyaginamu nnyo bwesige okusinziira ku ebyo biki General Museveni byazaakoza ki agikozesa kuviira ddala mu kinajjukirwa nti mu 2005 nga bakyusa term limit buli mubaka wa 155 then mu kukyusa wano age limit omubaka wa 229 buli omu nti genda weebuze ku bantu obwekinamu tebaatuukayo basigala n'omu Kampala nga beetooloola. Nze owewaffe saamulabako naye namulaba mu Parliament ng'agamba bantumye abeewaffe abeewange bagambye nti tugikwateko. So kati Parliament nga yo ekifaananyi kyayo kubanga waaliwo ko wano ebiseera naddala gwali mulembe gwa Speaker Sekandi abantu Parliament bagyesiganga nnyo ng'era n'abantu bangi bayaayaanako ko at least okutuukako koyo mu Parliament balaba bakengeri gye bateesaamu. Naye tekikyaliwo abantu ku mulembe gw'okuviira ddala ku mulembe gwa Kaddaga we tulaba abantu nga batwala obuvizi ku Parliament ku mulembe gwa Nitamongo kwega Parliament tekyasobola kukola ki kwesigika. N'ekirala ffe tulowooza nti kino ekintu bakireeta mu mutima mubi. Abaakola ssemateeka ne bagamba nti Munnayuganda yeesalirewo kwani amufuga. Tetwagala president agenda kubeera accountable to the Parliament only. Twagala president ngali accountable kugwe omuntu wa wansi population yonna ng'emuvunaanyizibwako. Tetusobola kukwata tukimanyi nti omukulembeze w'eggwanga wano mu ggwanga aba n'obuyinza bungi. Kaakati tetwagala abeera accountable ku bantu abatono ate n'okusingira ddala byazza abakozesa bingi ng'abalinako power y'amaanyi mu Parliament. Museveni bw'abayita nti mujje entebe teriagaana esooka ye chairman wa NRM so byonna byabaga tewali amuwakanya bangi bagezaako muwakanya okugeza nga Bansereko n'abalala bagobeddwa ne mu kibiina kya NRM okitegeera. So kaakati tetwagala kudda mu mbeera eyo. But who would say no to a president is called? Kaakati ekyo kyetutayagala nti kubanga azze abakozesa ebintu bingi. Parliament tekyali ku magulu gaayo yongayo tekyasobola kuyimirira n'esalawo nga Parliament. So kati tetukyagala ekyo ate tetwagala kujjako buyinza mu Uganda. Ffe tetwagala kujjako buyinza bw'okulonda president. Twagala president ngali accountable ng'olina eddembe okusalawo nti kati nedda ankulembedde bubi oba ankulembedde bulungi. Ababaka bangi benyigidde mu bintu by'okulya enguzi abamu balidde obukadde 5. Kaakati omuntu gwe mwatumaayo n'atuukeyo n'atandika kuyisawo bigendererwa bye ng'omuntu okwegaggawaza. Tetulowooza nti ye muntu y'omu ate tumuwe n'obuyinza obw'okulonda president. Kubanga okuggyako age limit bawa 229 ne bakkiriza ate olwo okulonda omukulembeze w'eggwanga. Ogamba nti munonde mbawe 10-10. Ajja baga nti munonde 2 bino. And no one will say no. Tewali ajjagaana. So ekyo ekintu kya bulabe nnyo era njagala okukola Bannayuganda nti ffenna twali situkiddemu ne tukiwakanya ne tukiyimiza ne kitalema kutubaako kubanga bwe kinaatubaako president tujja bate tukyamuyinako njogeri nyangu tujja bate tukyalina kye tumugamba. Mu reforms zino ezireeteddwa Honorable Mao temuli mu reform gye mukkiriziganya nayo ne mugamba okay yadde ng'aleese eno yogamba nti Parliament eronde omukulembeze tetukkiriziganya nayo naye osanga eno gy'agamba nti okuteeka omusimbi omungi mu kalulu kubeereko n'engeri gye kufugibwa tukkiriziganya nayo. Mulimu
okugeza nalabyeko Honorable Mao ng'agamba nti tukomyewo term limit. Ekyo kintu kirungi ne mu manifesto ye NUP tukkiriza ffe nga NUP nti watekukubirawo term limit. Ebisanja bibiri omukulembeze w'eggwanga akyuka tuleete omuntu omulala. Tukikiriza ekyo. Naye era tukkiriza nti kyalikomyewo nakiri age limit. Nti buweezezza emyaka 75 ddala tetukkiriza nti mu bantu bonna bali mu ggwanga abali okuva ku myaka 18 paka ku myaka 7 nti mweyo population yonna bracket eyo temuli omuntu asobola kukulembera ggwanga lyaffe bulungi. So term limit yalikomyewo naye kyalibadde kirungi neekomawo ne age limit. Ekyo tukikkiriza. Naye kye tutakkiriza nakyo, kye tutakkiriziganya nakyo ye mukulembeze w'eggwanga okulondebwa abantu abatono. Ekyo tetusobola kukikkiriza era tuli beetegefu okukola bannayuganda okutwegattako okukiwakanya. Bannayuganda balina obuyinza obusobola okuwakanya ekintu kubanga kutogikwatako yalimu omuliro era nga bannayuganda abali politically awake baavaayo nga bagamba teri bannaye nnyingo 124 ne tugiza ne mu Luganda omuntu asobola okulireetinga nayo bakukitegeera ne banaye temugikwatako bannayuganda ne bavaayo ne boogera naye ekintu ekiyiti wali parliament wali nze ngamba we walina okuba eryanyi kubanga eno ne bwe tunaakuba ekikopo naye nga wali ku parliament ababaka basazeewo nti kiyite tekirina kye tuyinza kukola okugereza ng'etteeka lya enkola ya IFRIS kati banna abasuubuzi baagigaana naye obuzibu yamala okuyita mu parliament kati ne bwe mwekalakasa ne bwe mugamba tetujagala owayo yayita kati agivunaanyizibwako agenda giteeka mu nkola. Farida waliwo ekintu kye tulaba okugeza nga e Kenya ababaka bagenda okuyisa amateeka ne bagayisa ne bannansi ne bagamba nti nedda amateeka gano makyamu tebakoma kubeera bakagoogera kubavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe. Uganda nezituyina ku nguudo wana amateeka gatukkiriza okuvaayo mu mirembe peacefully netuwakanya netulaga obutali bumativu bwaffe mu mirembe. Kati obanga olina ekintu omubaka kyakola kyotakkiriziganya nakyo naye oba wamutumayo n'agamba nti eddoboozi lyo nalituusizza olaba ngeri gye wamutumye nga tebamuwulirizza nga basigadde bagenda mu maaso. Mwegatteko mu mirembe vaayo olaga obutali bumativu bwo. Singa wano mu Kampala abantu bava Nakawa bava Makindi bava ne bagamba nti tuzze kwerekera ababaka baffe kino kye mukola kikyamu. Ababaka oba bakulembere mu kwekalakasa kuno. Sagala ganti kumira ku mubaka wongo omulaba gali maaso. Sagala kuyita kwekalakasa njagala kuyita butali ku okulaga obutali bumativu. byonna bigambo bikyusa okulaga obutali bumativu kikkirizibwa. So wegatte ku mubakawo genda olaga obutali bumativu bwo. Naye woga nti omubaka mulesse agenda nkiikirire buli kimu ajja kukimala taba n'amaanyi gamala nga bwe wali mwegasseeko n'ogenda n'obanja ekintu kyoyagala gwe kikolebwewo. So era bwe tunaabaleka ne ku kino kijja kuyita bwe tunaabaleka. Naye era history ya protests wano e Uganda si ennungi ennyo nti bannayuganda tetusobola kusustaininga protest esukka mu lunaku lumu negenda nnaku 2 ne tuwummulamu ate mbu tukomewo next week. Ebyo bikola Kenya. Kati wano e Uganda protest etandika saawa 3 nekomanga ku 6 because the regime is very violent. Wano olaba abantu nga bazze ku nguudo bakutte placards bawandiiseko bigambo naye olaba nga military yebatwala ne bakuba embooko ne bakola ki ne bakutulugunya ne bakuteekako gwa public nuisance ne bagaa nti abamu batadeko na treason. So ebyo byonna bikolwa bimenya amateeka ate tebigenda kuvaawo as long as bannayuganda basirise busirisi. Tulina okubiwakanya ebikolwa ebyo tetusaga nti bano bo tebagoya amateeka kati tubaleke. So nze naalisabye nti ababaka baffe tubayambe abatanawulira ddoboozi lyaffe tubayambe tulibawulize. Oba mubakawo nga wa NRM ng'oli eyo Zombo oli eyo Katakwi mutuukirire ababaka bammwe mbage nti kino tetukyagala kuba ye General Museveni amalirira ajja kukireeta mu buli mbeera ajja kukireeta kyayagala takyalina viga egenda Kalamoja kunoonya kalulu egenda wa
oyogedde ng'oli agamba nti takyalina maanyi geetooloola Uganda yonna. Amaanyi takyagayina so kati ayagala alondebwa abantu abatono. Kati takyagala kutuuka ku bantu bano. Ayina amaanyi agatambuza eggwanga. Nago tagayina. Yeekaza. Netwagerageranya Kenya ebiseera ebisinga. Do you believe that tufaanagana mu nkola y'emirimu ne mu ntambuza y'emirimu mu mawanga gano? No, population zaffe za njawulo nti bannayuganda beesulayo nnyo ogwannagamba ku nsonga ezibakwatako. Because Kenya bwe baali mu kwekalakaasa judiciary nevaayo ne baako obuulyawo amateeka ge yayisa. Kyekiri kye nagambye. Naye ate wano mu Uganda it's different. Kyekiri kye nagambye mu Mbejja nti twagala ebitongole bya gavumenti ebiri independent. Kinajjukirwa nti Kenya president yayagala okuleeta amagye ku nguudo. Kooti nemugamba nti tokikola tekikkirizibwa. Naye wano nakati mu nkulungo ezisinga wano osanga amagye etteeka ligamba nti amagye gasobola okuvaayo okuyambako poliisi ku mirimu gyago. Singa poliisi ebeeremereddwa. Nga bwe twalaba mu riots za 2020. Naye wano osanga ow'amagye ayambadde combat ya UPDF ali mulagirira motoka. Tubasanga ku nguudo. So ow'amagye nga yali okuyambako poliisi. Kati really police faida bangeremereddwa okulagirira emmotoka just. Do we have the police? Yes, bayinza kubanga tebalemereddwa naye nga numbers ntono. Nosanga abamagye nga tewali okwekalakasa kona kugenda mu maaso. Tewaliwo security threat yonna yalangiddwa mu ggwanga naye nga batadde tenti zaabwe mu Constitutional Square beebase. Kakati abo bayambako oba they have just usurped the powers of the police. Kwetegekera ki? Anything that can come up. Twakajja tulabulwe. Political insurgency is all okujja. You know you can never. No, ebyo byonna bikola kutiisa. Friday babikola kutiisa bana Uganda na kuba nti obuyinza bw'eggwanga lino. Okubwatuka kwa bomu mu kibuga Kampala wano ku CPS. Ne wali kungena. Kati okubeerawo okubwatuka okuziza okubwatuka kwa bomu. Tekitegeeza nti leeta amagye gabeeraawo nga gali awo. Kyogaawo otadde amagye bomu ezigenda obwatukira. No. Kyanguyirwa okubanga poliisi yali badde ng'emanyi. Sirowooza nti poliisi wetegera nti wagenda beera kati wetegera nti wagenda beerawo okubwatuka kwa bomu. Neekola ki? Neekola ki? Neeyita amagye nti ffe tuvuddewo kati mwe mujje. Neeyita amagye nti ffe tuvuddewo kati mwe mujje. Poliisi n'ekitongole kyayo kye bayita anti-terrorism unit. You don't see them anywhere. Tobalaba olaba UPDF. Are they the anti-terrorism unit? Niwo banga wali baddewo kubwatuka kwa bomu nga waliwo threat bwetyo. Nalisuubidde nti naalirabye abasirikale ba poliisi abo abava mu anti-terrorism unit nga weebali awo. So si UPDF. Ffe tukiza nti amagye galina beera mu barracks. Okuvaayo either nga tugenda ku lutalo oba nga tulumbiddwa ne ku border. So si kuleeta amagye abantu beekalakasa. Imagine abantu beekalakasa bakutte bipande. These are the citizens. Tebayimiriza motoka, tebazibye eruguudo, tebakoze, they are just moving na bipande. Why would you bring them military? Tolaba nti wabeerawo okutwalira amateeka mu ngalo. Baali balina ebigendererwa byabwe by'okutabangula ekibuga. Okutabangula ekibuga tebakutabangula na placards. Kubanga tewali okutabanguka. In fact poliisi yennyini yabaleeta okutabangula ekibuga. Kubanga buli wooleeta akasasamalo omuntu akutte ekipande mwana muto ate omuleetedde military emuyodde emusambye emukubye mukasuse ku kabangali. Okwo kwe kutabangula naye omuntu azze nga akutte ekipande ki azze kulaga butali bumativu. Muleke soma ku kipande tegera message ye muleke agende. Lwaki omuyoolayoola omukutte omukasuse eruzira omutaddeko treason obona butali bwenkanya mu ggwanga lyaffe. Bwe tulina n'okulwanyisa ffe nga ffe. So si government nti negenda kera ku makye government kati bana abantu bambi tubasaasire tubawe eddembe. No. Freedom is to fought for. Yeah, freedom is fought for. It's not given. Mumbejja tsavano nga mwami Kalema takonyeeko ku bigambo bya General Muhoozi. Ejjo nabadde ndaba parliament nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga za General Muhoozi. Honorable Samiju Nganda yavuddeyo nayogera ku nsonga ezo n'azita ku floor ya parliament. Naye Anthony General yavuddeyo n'agamba nti okubeera general tekikujjaako ddembe lyokuba na opinion yo ku bintu ebigenda mu maaso. Which I entirely agree with. Naye wano we tubadde ne ba general
n'alowooza nti General Museveni yali badde akola ki ava ku bannayuganda oba n'ayawukana ku ndowooza ye mu byobufuzi ye nga ye ne bateekebwa mu makomera ne bateekebwako treason ne bateekebwako emisango tunajjukira wano General Sejjusa yawaŋŋangusibwako naye nga kyava ku ndowooza ye kulowooza nti General Museveni avudde ku biti bye baateesa mu ki mu nsiko kati olaba omuntu nga Anthony General ng'atwala ebintu mu ngeri y'olusaagosaago General w'amagye n'avaayo n'agamba nti wano tewajja kubeerawo civilian alifuga ggwanga lino ddala wanga waliwo omusango bayita treason which other treason case that can be better than that kubanga munnamagye omulimu kuba kati gwe bw'owamba ekimu ku misango gy'okulya mu nsi eri kwe kuwamba ate tannawamba oyogedde nti ogenda kuwamba General Muhoozi nze ndowooza ensonga zeezo yalibadde nga saawa yalibadde nga ali mu kkomera singa gavumenti ebadde nga eri serious naye olwakubanga ayinza okuba nga ye yatunuulidde history y'aba president ba Uganda najja abatunula n'agamba takolangako statement ndi taata wange bw'anaavaako nze nzirako kyabuntu okweyagaliza yagambye kakati yetabiyimu 2026 etteeka ligamba nti bannamagye tebalina kwenyigira mu ki mu byabufuzi tosobola gamba nti kubanga article 1 of constitution ewa bannayuganda nti obuyinza buli mu bantu era balina okusalawo banaafugibwa batya era nga ani abafuga so kakati gwe bw'ogamba nti tewajja kubeerawo civilian bannayuganda be boogerako si be bali mu magye bokka be bannayuganda ba civilian kati gwe ovaayo n'ogamba nti tebajja kwerondera mukulembeze nga si wa magye oba nga si wa poliisi that is treason singa ensi ebadde endala nga egoberera amateeka yalibadde nga ali mu kkomera naye emirundi mingi tunajjukira nti ne ku mulembe gwa General Mbadi nga ye CDF General Muhoozi yavangayo n'akola statement ezo naye bwe baamuyita mu parliament ave ayogere ku bigambo bya General Muhoozi yagamba nti temundeetera bizibu kakati CDF ebisere waba yagamba nti temundeetera bizibu I don't want problems so bantu bangi bali mu gavumenti nga be balina okukoma ku General Muhoozi naye nga nabo tebaagala bizibu kugamba eggwanga lyaffe njagala tukitegere nti liri mu buwambe ate tulina okwerwanako nga n'abali mu positions nabo n'abali mu positions tebalina buyinza kuba kati kye tulimu wano General Museveni wavaako mutabani we yaddako mu buyinza wano eno be baawamba eggwanga lyaffe ate tulina okulwana okukola ki ate oyinza okubanga wano tekali free and fair abantu balonda kirala ne balangirira kirala ng'ate keetabibwamu keetabibwamu of course nga bwe nagenda nti tulina okukeetabaamu kubanga tutakeetabaamu tuba tetuwadde bannayuganda choice ntuufu tuba tubawadde eddembe kusalawo ku kiki kye baali agadde oba ne message gye mubatwalira message bagibulira ne balonda yakuba kyamuukiriza si kubabuulira si kuba kyamuukiriza naye balonda kirala alangirira n'alangirira kirala kubanga alangirira mukama we mulala ku bannayuganda sirowooza nti omwami byabakama atulawo n'alowooza nti bannayuganda be bakama bange nedda akimanyi bunyi nti mukama we General Museveni era alina langirira ebyo ebya General Museveni tweyanziza nnyo mukulu radio kubanga otwegaseeko olunaku lwaleero tujja kukusaba osibule abatulabye nga bw'ogattako n'akatalekeka ekisooka njagala kulabula omwami Mao ekintu kino kyaleeta kibi nnyo kigenda twala eggwanga lyaffe mu katyabaga nsaba abakulembeze bonna bwe nga bakola ebintu balowooze ku biseera bya Uganda eby'omu maaso si Uganda kati gye tulimu essaawa zirena balowooze ku biseera bya Uganda eby'omu maaso ggwanga kimu baali agadde abaana baabwe okubeera sirowooza nti mwami Mao yalowooza nti ekinatereeza eggwanga kwe kujjako bannayuganda obuyinza okulonda pulezidenti mukwasibwa abantu abatono ekyo ekintu si kirungi era njagala akyewale n'abalina endowooza ng'eyiye emufaanana ekintu ekyo bakyewale kibi nnyo kijja twala eggwanga lyaffe mu kaseera akazibu so njagala okwebaza ababadde ku digitalk abadde batulaba mwebale kubeerako abasobola okusindika endowooza zammwe mbeebaza njagala n'okwebaza abantu b'ebusujju ababaddeko nga bafolowinga n'abo bafolowinga ebyobufuzi n'emirimu egikolebwa mu ggwanga lyaffe ne services zitya engeri gye zirina okubatuukako mbeebaza nnyo mwebale kufaayo ku nsonga eziri mu eggwanga lyammwe era munzikirize nsinzire na wano ntuuse okusaasira ku President Robert Kyagulanyi
olw'okuba nti twaviiriddwako deputy president waffe Kibinyo nsaasidde nnyo president waffe na bakulembeze bonna ne bamemba ba NUP naye nkimanyi bulungi nti Mukama ajja kutuyamba kino kituyisaamu. Tweyanziza nnyo ngenda kubanga nebaza Omumbejja okubanga tutambuziza show yaffe eno wamu ate ne nebaza ttiimu gye nkoze nayo nti banaye mwebale kubanga mukola waliwo ngambye nti tuyinza twandibanga tutunuulira electoral reforms zino nga tulowooza nti President Museveni ayagala kubanga akendeeza ku butya bw'ayinza otambula eggwanga naye nga yandibanga preparing a soft ground for the son nti ayinza kubanga yagenza okuba mu tochi ng'omwana we tasobola kubanga ananoonya akalulu abantu ne bakamuwa so nali nakaleta ka concentrating we wano mu parliament kibaberere bangu okumanipulating ababaka sobola kubanga ate mutabanyiwe naye afuuka ko president eyo no ndowooza ya muntu si yange nayenze njiyisizaawo gwe munanga ali mu kutulaba what do you think ate no n'okutegeeza nti 72 year old Donald Trump is standing for the presidency. Naye Donald Trump yavumanga Joe Biden old Joe nga Joe wa 81. So ebintu byewunyisa I somehow agree, partially agree with Tango Odoi that age is just a number. A very good morning. Mbaga is all nabolonji. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.